I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. Yakolo gwe bisigana birekera Katonda Mwami Bajjo. Ekirala akugambye nti abayogera aba bone bafa. Naga nti ekirala Katonda nnyo ekirala kati tosobola kwogeranga bwogezi n'oyogera without anything being done. Maybe Chebaita kitaffe mu Katonda kitegeeza. Maybe alwanira wano wansi. Mbuliza chebaita kitaffe mu Katonda kitegeeza. Mbuliza And you follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. But let me tell you, I discovered the power of Nathan's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head. And the mission ended there. Bishop ajja mu Badjo University. Agambe you can speak and speak, nothing changes. Kungwe twayogedde ku sovereignty bill wano ku radio. Twali byakyusa. Kungwe twayogera ku trade order bakyamenya abantu nga babamenya. Kungwe twayogera ku bintu ebikyamu ebirume kwa twali kikyuka. Ne kakati Katonda gwasinza tamanyi nti kigambo. Katonda yagamba let there be light ekitangala ne kibaawo. Let there be ensi. Katonda ekigambo ye Katonda. Bakitafe mu Katonda balina kujja mu Badjo University bayige. God created this world using this mouth. Obadde kimanyi okwogera kusinga emundu. Because God created this world. Archbishop, I want you to send you this clip. By word Katonda kwagala, Katonda kigambo. Omwoyo mutukufu lwaki bamu respecting nga mu Bible. Fama dokola banadini. Nti yaja n'amamira ku sino baba w'ekitangala munaku musanvu ka Katonda mazoto ndesi. Ojanyi Katonda yakutonza kigambo kungu bato kimanyi. Kati ali mu kudimeaninga Katonda kuba Katonda tugambe ekigambo kya Bible yegamba akamwa katonzi. Era Bible Katonda yinanga mulinya na mukama Katonda wo. Bible yegamba ekijjula ku mutima kyo yatula mukamwa okwogera kwa maanyi. Kungu singate tuli wofa Badjo kimaika kati kakugamba ekigambo kimu nasanze omukazi Mulago ku Cancer Institute na mwadde emitwalo ebiri nangamba azitompa sente wayogera kati batuwa ku mazzi ag'okunywa batuwa yene kubudagala Mulago nagamba Badjo twasigaza ggwe abantu bonna aboogera bavudde bawedde ogwo wasigaddewo ekintu kino kinkwata nesanga awandegeya nabadde ngenze ku Habi Clinic nibagamba fa abanaku g'otwogera netugumaagumamu okyante ekigambo osobola okusanga omuntu agenda okufa nomuwa advice n'atafa okimanyi osobola okusanga omuntu abadde agenda mu lodge ng'agenda kusiga kana sirimu noyogera naye n'atakasiga sirimu okimanyi no government sika tewaliwo ba Bobi Wine tewaliwo ba Badjo tewaliwo balukoba tewaliwo konsiga government ate etujooga nnyo okimanyi abasajja bano engeri gye bajoogamu eggwanga naye batyatyamu nga ba Badjo boogedde kakati kwata kazimba mugalu kitaffe mu Katonda atadde eddoboozi lye ku ddoboozi ly'omunaku kyokka government okimanyi omusajja alina n'obuyinza obwogera ne government n'agamba nti mu ggwanga na buli kyaki tugenda kuzimba nkeddwaliro eriyamba abanaku ku bwereere okimanyi project agisobola nedda tosobola kujja mu maaso g'abantu bagamba I need my life eyo statement gye nsoso mukwata Katonda is the only God. Katonda yatonda eggulu n'ensi yekka yagaba obulamu kungu. Even the president gwatya, even the government gyatya Katonda yagifuga ye yagabira ne Janani yagabye kakati Janani omanyi gyali nti ali mu kwesiima kubanga let me ask you kazimba mugalu ate Janani mpuliriza yakuwa ekyokulabirako kye Janani Janani nakuwa ekyokulabirako kya Yohana Omubatiza kubona kazimba mugalu asingani emirembe kati kazimba mugalu anyumula okubera tugende mpola waliwo okuba omulamu ng'obonaabona okusinga omufu tugende mpola abakristaayo bo nga babonaabona abakristaayo nga babama emirimu abakristaayo bo mpuliriza bulungi kyengamba kungu nga tebalina kyakulya abakristaayo nga tebakyaleeta na kimu kya 10 okimanyi nawe Archbishop abatwala oba obonaabona gomanyo nako abasaba kazimba mugalu ekyokulya ye katubere mu nsi y'ababeega mvuje kukwata eddoboozi naliteeka ku ddoboozi ly'ensi nabaga basajja mulekerawo okulya enguzi basajja mulekerawo okusosola mu mawanga basajja mulekerawo okutulugunya abantu basajja mulekerawo okusiba abasibe nga ddoboozi liva mu bishop ompulira bulungi government n'ekyusa neeta abasibe kazimba mugalu okimanyi nti singa abakristaayo beyongedde ne mu kyaki gomanyi lwaki amadini gagudde bayiga these people bye bapuliikinga si bibategeeza otegera bulungi kungu nze njagala omuntu ansomesa nze kati bwe bagamba define Islam total submission okwewaayo mu willingness ya Katonda njagala omuntu eyewaayo mu Mukama Katonda nze kakati nze kajja koledde kugamba nti President Museveni tanatuuka wadde kota ya Katonda nze wateka wali kabaka President Museveni Katonda nebanga tugenda kutta nze kulwa Katonda onzita sisobola kufiirira kabaka sisobola kufiirira President Museveni nfiirira omuntu omu Katonda confronting Archbishop Watwache Boston is not right kakati nze nsinga obutawagira bagwagwa naye kakati kankubuze kankusomeseyo Mwami Badjo bwe tubeera twogera ku abantu we are not animals kakati mpuliriza second ebisolo byemala obutakkaanya bwabyo nga birwanagana kakati kongo ndimuna kati kanti otonzikiriza kujja nange nzikiriza yangu notulogera mu bulago yogera bangu nkunyonyo no ebisolo animals
byo bifuna obutakkaanya bwabyo byekuba bwekubi fa abantu ebizibu ebijja tubyogerako omunaku mbuliza enda kubadde ngamba fenna tuvumirire ebikolwa ebyokwataakinga omuntu nze nebba gye tufuna obutakkaanya we always have an intellectual discussion nzavumira huli ebisolo bwe bifuna obutakkaanya birwana bulwanyi tosobola kwataakinga archbishop ofune ki so you attack him and get what kati onzikiriza nange njogere yes kungu archbishop tebalina nakye bamukoze bamuganyi buganyi kola ki kungu omunaku engeri gyalina okwerwanako okulaga obulumi bwalina ku mutima ekyo kyalina okukola kungu omuntu akuba omuntu namuteekako olubale gwenjegera abantu balina obulumi naye bavuganya abantu abalina emundu bavuganya abantu abatemu wafunira kacyansi kokka okulaga obulumi obwo ate era kyakolaze n'okulaga nti abantu ababadde bakozi bafujjo bakuba bakozi bafujjo bandimuyiridde ebintu bandikoze bandimuvumye ne bamugambye no twagala kwogera because kunga tuvudde mu byokusaaga obulumi we buli government eno equipinze kunga obwavu obuli mu Uganda kati yategedde nti obutalwanirira ndigazo fe ndiga tubonaabona ezo endiga zabadde zituza message eri mugamba nti wakola bubi seeka muzaata omulangira nakibinge basobola mukola ekintu ekyo nkubuuziza archbishop bona abaaliko basobola okikola ekintu ekyo kungu kibayita kitaffe mu Katonda olina okuyimirira n'abantu otoyimirira n'abatono banyigiriza kungu kkiriza gaana nti abanyigiriza ensi eno batono nze era tonsanga nosinikira ebinyombo lwaki oyogera n'oweenyali tosinikiranga ebinyombo lwaki oyogera n'owanuubu tosinikiranga ebinyombo lwaki oyogera n'owefudisi kubanga ennaku etuluma teyawula mu kkala ya byabufuzi ennaku etuluma teyawula mu ggwanga ennaku etuluma teyawula mu ddiini archbishop ku ddoboozi lyalina nga liri international yandigambye in Uganda there is corruption in Uganda there is no medicine in Uganda abasajja beegabira contract kungu ba mafia bawano batute contract kungu towasoma kungu toyina company genda obidinga babanakuwa omulimu enze byenjogera kubanga bino bitu affectinga fenna kungu buli lwosirika ngo olina omuzindalo guno oba weeridde mu lukwe kazimba talawuza mbu yalidde mu bantu lukwe oba munaddini yenalaba ebikyamu natabeka talawuza nti ali mu kulya mu ndiga ze obukwe kungu simple mathematics endiga bwe ziba enjavu endiga bwe bazinyigiriza zigenda kujja mu kyaki gomala kyama kyaki gagwa ekyasula amakyaki banaddini kulaba nga embeera enyigiriza endiga baganya okwogera ku bikyamu ebiruma abanaku kungu ofuna kyo kujja n'oyogera government newe n'oba ekikyuka kati kazimba mugalu ku maanyi gayina ne international following gyayina n'agamba tugenda mu mabanja ng'ensi kyokka nga bannayuganda tebalina kye bafuna mu bbanja eryo kungu akaana kakapitu kagenda kusasula ebbanja n'akazukulu kalo kasasula ebbanja ku ssente bannabasajja zibabbi obubbi kungu ekyo nakyo muba nkoze ensobi nakyo kintwaza obulamu kale okubanga okufanga kwogera mazima nze nga mukasa alifunsi kanfe kuba ne Yesu Kristo mukama wange yafa naye mulamu n'abaafa bennyini abaatusookawo waliwo n'abafudde leero tebafudde kwogera ku bikyamu lwaki mutiisatiisa abantu nti banayogeranga ku bikyamu ng'afa kyogamba taata we yafa kwogera ku bikyamu bonte bonna buzoofirwa bonna bafudde kwogera ku bikyamu lwaki kiringa bagamba obwana bwange bujja kufa ani anaabukuza kyogamba kungu tulaba nga musajja mugagga omwana we n'afa ng'alina ssente zonna nenge eddagala liganya okukola kitegeeza nannyini buyinza nannyini bulamu bwaffe nannyini magenda gaffe ali omu Katonda kakati bannaddiini mukomyewo originality eri ey'okuteeka essuubi mu kazikungu naawe ey'okuteeka essuubi mu Katonda mwagale Katonda n'obulamu bwammwe bwonna Pulezidenti Museveni si yagaba obulamu gavumenti ya General Muhoozi si yagaba obulamu tulina Yesu Kristo Munazale si yagaba obulamu Nabajjo si yagaba obulamu Allah yagaba obulamu bw'oyogera ofa ne bw'otoyogera ofa buli woolabye ekikyamu kuba enduulu bannayuganda kyembagamba mwegatte tugobe ebikyamu ebitunyugiriza kungu abakazi abo bakoze ekintu ekyo babadde balaga bulumi kungu olaba nze bajja nnumirwa kikinga otya todduka kinsonga kyesinga eno todduka kati ngamba bannayuganda bemuneegatta ne mugamba nti enough is enough tugogere ku bituluma tulwanyisiza sovereignty bill tutwabasuuzizayo sovereignty bill twate tubasuuziza kooti maaso bituledi odo laba kati bagizemu n'amagezi agakuba drive ne bibadde bajja buzinga bamenya kayumba maloboozi gaffe nga gali wamu nga bannayuganda nga tweyawudde mu kibiina kya byabufuzi nga tweyawudde mu ddiini tetweyawudde mu nzikiriza ekikyamu kibeere kikyamu nekikunguza sijja kuleetera empaana abeenyalemu abakola obulungi waliwo aŋŋaana okwogera abeenyalemu abakola obulungi waliwo aŋŋaana okwogera ab'opposition abakola obulungi naye tulina ekizibu bannaddiini batuliddemu olukwe ba MP bamala okubalonda nga MP bonna basirese balinda kulayira ba MP abandi badde bagati tugenda kulayira bandi badde bagamba tetugenda kulayira mweno mbeera mbi nga bagala kuleeta ebiteeka sovereign bangambye amagye gabawambye etteeka baliyise ku mpaka manya kabadike bazanye leero nkuwa information buli opposition yakutte ssente ne bateesa ne government neyiwa amagye ne beefula mu bawambi njagala mpeewa opposition kiyajja ku radio abamu okuleka abalondemu abakyalinamu omutima gw'egganga eyajja n'avumira sovereignty bill nga bajjo bwe tukoze njagala mpe MP eje n'avumira trade order buli lwakwata muzino nga kivumira nga bajjo bwe tukoze kati eggwanga terikyalina n'ababaka ba parliament bona bali under President Museveni
kati nafu abogera banadini bandi badde begata ku babajjo neteka edobozi lyafe ku government enchapa buli mulembe gubaka abogezi kungu kyogamba batamale mirundi bwe bayogeranga bashake muzate bayogeranga akogera kwa gwawo tetuliwo nafu tujagendera abalala bajje tujja kufera abalala bakoleki tuleme kutiriranga gwanga lyafuna kogera bichambi tuluma ontegera bulungi ekugamba kakati eggwanga ne bojja buzono ku radio nobako kyoyogero bako omuntu bw'osumulula kuba Katonda kigambo mwoyo kati Archbishop tewali akuwalana Archbishop tewali akuyinako buzibu naye banadini musuliride eggwanga liwedde okungu njagala ogenda ku office z'abasajja ano kungula bakamanyira abasajja okubayina osoka kujuza kapapula okumulaba bw'otuuka n'akutunulira bw'oti ng'olina oguyindo ng'ogugo oba ng'olina kifeesi ekibinga ekyabba gyakulabanga nkima alaba nga sente zikusaana kungu alaba nga contract nnungi zaabwe alaba nga emirimu emirungi gyabwe gwe kungu bakutonda kuba masikini kusabiriza fe babajjo kati fe balina nedevo gye bateekamu tulina kusabiriza busabiriza tulina kwekuba olaba abayimbi bayomba kagamba ne baddira baselebrity b'eggwanga ne bateeka mu kategole y'okusabiriza bo nga bakola kakati kugamba fe balina kategole gye bateekamu eyo bwabbeega buswavu nnyo okubanga abantu eggwanga beryegomba tuli mukayanira busente ng'okimanyi nti kungwaliwo abantu abatwegomba kanaye bakuwulira izo manyi bakinava mu nkayana z'NRM n'enkola ndi mu kuzimba credibility nandayo okusoma kyova ngenda kuzino nkolamu ebintu by'ekintu ekikulu because credibility bazimba nzimbe mu kuzimba credibility mubamu okwefiriza obusente mubamu okugumira obwavu mubamu okugumira okusomooza okimanyi nti bannange bonna bapromota abasinga bakubya obuwumbi 5 nze sifunangayo chance nemwe kuba sente nadda ompulira bulungi kungu kati zinaddamu mbeera nenga kati okimanyi naku zino nkola ne bu restaurant obutono natandika kugamba olaba omuntu asobola okudda ku drawing board ne yeekolera business n'afuna nga nina emikono ndikoma ddi okuba beeka naddayo ku drawing board oddayo ku drawing board n'okula n'ogamba nkoyo okusabiriza nkoyo okukola ebyekiyaye kankule nfuukeko omuntu w'obuvunaanyizibwa kuba nagenda okulaba nga credibility yabugagga nnyo okusinga obusente bano abasajja bakuwa okitegera bulungi tetulina budde bugitemaatema tusigaze dakiika 5 anti mpuliriza bakoze akabadi nti amagye gabawambi bagiyisiza ku mpaka eyo ddiru yabaddemu ababaka bonna babadde befudde mu amagye gatuwambye tugiyisiza ku mpaka kati amagye getagakuwamba kuyisa ateeka obubadde bwa gavumenti nekungu nawe a professor of my caliber kungu genda la president asobola kuzanyisa firimu yo nakasaba nga kimukolera kati omanyi lwaki bakikola waliwo abalya sente z'omusajja nga balina kava amakabadde bwe kati nze kungu ndimubugumyeko ndi ku bachelor degrees Makerere University ate nayita senior 6 nze kungu nagenda ku university ku direct kati byenkugamba mbambikola ki ako kabadi nti amagye gatuwambye kabanga etteka lyabalakidde kungu Katonda kali bikula emitima gyaffe ffenna abawogana ku radio ffenna abeefula mutulumirirwa abantu goza lwaki njagala nnyo abantu batambulirenga mu musana kungu kati kankubuulireko kino omuntu oyagala okuba opposition omutuufu tokola kusanyusa bisanyusa bannayuganda bwobanga oyagala okuba opposition ogamba nga te Katonda ndaba omuntu wa opposition omutuufu wenkusanga ngaoli wenyalemu sikufugira malusu kukwata mu ngalo zinesigala ku mulamwa gwange ng'omuki omuntu wa opposition omutuufu ofiisi za gavumenti aziyingira misana naye naasigala nga takyuse nze bwe naye gojagamba neewaana nga nina babbalamu nina bamongi nina babebekulu ompulira nina batayebwa naye ne ngamba nti ngenda kusigala nga njogera amazima nze Katonda mpakulinaga nti bajjo oli opposition mutuufu naye sikukuta kibi nnyo okukuta ne gavumenti eno ekiro lwaki njogera ebigambo bino bwe naakubuulira kwasagala kutta amannya g'abantu abasajja baalidde ssente ku kiteeka ekyo ensi twamaze kunga abantu bakisesema ne president ne kimwokya naye nga bamaze okumukuba ssente manyi ssente kyokka tteeka ne bayita linyigiriza bannayuganda balibiddemu ne ssente z'omuwi w'omusolo nga noddako anti tujabulajabula tulina obudde butono mbadde nkugamba okumanya eggwanga lino lyakakungulako okumanya president bamubbye ssente ku kiteeka naye nalaba nti kyokka nga bagala kuyisa ekiteeka ekyo buli teeka eriyita mu parliament kankuyigirize buli mubaka bamuwa milioni 10 okudda waggulu genda bwekitaba kituufu jangu ntemeko omukono ku State Square buli teeka lyolaba naga amateeka gonna gali agayise nga nababaka asimulimu akati omubaka ategera osobola okuyisa sovereignty bill bakiyita lwaki ojja mu miro kakungu twabasindika mu parliament kusindika amateeka ganyigiriza bannansi okumanya eggwanga lino kolomire n'abantu bemwesiga bennyini bafere bokasa abaana baba bulungi naye kati kankuyigirizayo kungukana akabadi kawulire kati nze nina business bwe nkola ka restaurant kange oba nkola kampani yange yabajjo bano abampagira ne baba nga baavu nenkola poliisi banyigiriza nange njavuwaliramu kino ekijja kigenda twavuwaza ffenna oba olina ekyokulya oba tolina mulina okulwana ennyo bano abantu bawasi banga nabalinamu kabayita spending power ne purchasing power differentiate between purchasing power ne spending power kale buli okuliatinga population nebanga inamu kasente ate gwe bajjo ofunamu nnyo nefe tumaindi kasamusabina ampayo milioni 2 bana bandeko ne babona mukata mugulu bono ogera no spending sente zo population bajazirwa niranga njuki tulina okujjawo
okolera awamu ne tumanya nti niwo bango limugaganga gwe ha mu kigundu kikwa buvunanyizibwawo bana bapangisa amaduuka bokuba mu nakasente nabo bagulako engoye ezotunda ko ha mu kigundu nabo abemu nakasente economy esobola okutereera naye economy mbi nnyo ng'abagagga bagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo.